Salimu Sale ayanukudde Bobi Wine naye mu kumwanukula ate n'abaako byatubikkulira era munnange bw'atyo naye ng'agudde mu katego ka Bobi Wine era n'ayongera okukakasa abantu nti emyaka giri 40 naye gavumenti ya Gen. Museveni terina kye yali ekoze kubanga byonna esuubira kubituukiriza mu myaka ndowooza 10 oba 15 nti NRM erina kumala mu buyinza emyaka 10 nga Nabbanja bwe yatugamba juzi nti emyaka 50 mitono nnyo NRM kyetaaga neyongerayo emyaka 50 kubanga Uganda yeetaaga obudde okutereeza. Kakati munnange bwe bakugamba nti Bobi Wine mulabe edduka, munnange mulabe edduka kubanga atega omutego wano ye n'agenda n'akola ebibye n'abeera nga mukakafu nti sure deal gugenda kukwasa kyaddaaki Salimu Sale ayanukudde Bobi Wine era mu kumwanukula nga bwe nkutegeezezza n'ayongera okuexposinga weakness eziri mu regime eya Gen. Museveni. Fenna munnange mwe batukalakatiridde mwe batutwalidde mu kigali mwe batuvugidde emyaka 40 era munnange ansa ogifuna butereevu nti kituufu tewali kyali kituukiddwako. Kale bw'atyo Bobi Wine ali mu buvanjuba oba mu Eastern Uganda gyali mu kutalaaga mu campaign 2025 2026 tugenda mu kalulu protest vote era nga sinaba kuba nga nkuwa oba oliawo ebyo Gen. Salimu Sale byayanukudde era biki byabadde ayanukula Bobi Wine yamugamba ki alyoka ayanukule era Bobi Wine nga ayogera n'abantu butereevu ng'ebintu byabagamba biriko n'obukakafu kyokka ate oli nga ali eri munnange awaana buwaanyi. Teweerabira tugenda mu protest vote ensobi ze tukola nga tusuula akalulu ezo nze zensinza okubeera nga nsimbako essira. Mami Kevin okuva mu ggwanga erya Switzerland yatera okungamba Uganda at large olina okusomesa abantu ensobi ze tukola oba ze bakola baleme kubeera nga baziddamu. Kakati emu ku nsobi ze tukola era nga giyinza okubeera emisango mu kkooti ng'akalulu kawedde kwe kubeera nti nno bakandidates abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo tuyinza okubakozesa ensobi tutya nti gwe omulabye omusemberedde omujubisizza oba mumujubisizza mu ngeri y'okuyimba slogans ezimu ez'ekibiina ekimu oba eza Nup people power our power. Ekyo kiyinza okuvaako obuzibu singa balikodinga obutambi obwo bayinza okugamba yabadde akampeyingira ku polling station. Abamu ku mmwe olumulabo oyagala ogenda omusabayo kasente kubanga omumanyi honorable kati bambi akwata mu nsawo oba oliawo akuwa omutwalo obutambi bukwatibwa yagabye ssente. Kati ate nammwe abeesimbyewo mubeere bagezi nti omuntu yenna asobola okukozesa ensobi nga siwa Nup ate najja naye nga amasikaredinga ng'owa Nup n'akusabayo ku ssente ayinza n'okuba nga yakkolera omulimu naye nga naawe oli muzibu okufuna toyagala kusasula abantu bakkoledde emirimu bakutimbidde posters kati bakuteeze wali w'ogenda okubeera ng'okola ki olondera ku lunaku olwo. Kati ajja honorable omalirize mbadde nti nze natimba eri nze nkoze bwe nti kati okwata mu nsawo omuwe bo bali olumulaba nti omuwadde nga bamuzza ebbali nti obwo obujulizi tugenda bukuweerako obukadde 5 obwo obujulizi tugenda kuweerako miliyoni 10 singa olumiriza omusajja oyo nti yabadde akugulirira kitegeera. Kakati gwe jangu olonde nga gwe candidate londa tambula ogende towuubira bantu tokola ki abakwagala banakusanga wabweru wa polling station. Kati ate nammwe abantu temubeemanyiiza mubaleke kubanga mujja bakozesa ensobi omusango oba emisango naye kennyini kayogerera wano singa bajja okunvunaana mu byenyogedde oyinza okwesanga bansomedde emisango nga 10 nti wayogedde bwoti ekyo ate naddala ku mulembe guno muganda wange buli kigambo ekyoyogera naddala nga
kiri in favor of opposition kubeera musango. Kitegedde kale nga bw'olabaawo ballot paper yaffe bwe tebwefaanana era okulonda erinnya ly'ogenda okulonda ekifaananyi kye kyekiddako akabonero ambuleera akabokisi akokuna kabeera empty naye kagenda mu tiiki nga bw'ogirabaawo oba ekinkumu ku muzitalo ogwokubiri nga bw'okiraba awo. Kale teekamu butesi tiiki ng'ejja bugi mu kabokisi ako, teekamu ne katiiki katono n'ekinkumu oteekewaawo nga tebifulumye kabokisi. Ate era leka kuwandiika ku lupapula oba kuddira peeni kuwandika mu bifaananyi by'abalala ebitakwatako gwe ambuleera yokka gy'olonda kubanga akalulu kasobola okufa singa oba teweegendereza. Kale munnange eyo protest vote era erina okubaako emitendera ne guidelines. Kakati munnange mbadde nkyakunyumiza Bobi Wine nti yabadde Kibuku Butalejja era nga eyo munnange yamalirizayo dda kati agenda Manafa na Misindwa gy'alaga nsoma ebitundu bibiri gy'alaga yabadde Kibuku ne Butalejja kakati Manafa ne Namisindwa era abantu bamulaze omukwano ogw'amaanyi ennyo. Yavuddemu okuddukamu awo kilomita 50 gaasi akyalimu n'obwongo obulowooza so si lunnuma bannange ate simalako campaign kansooka empumulemu kubanga ne pressure ati lukukuba abantu otegedde nti oli mu kwadressinga ba students. Kakati ebyo byonna munnange ne juzi yagwa ku stage naye olwabo okugwa bwati n'addawo nti nkomyewo. Kati amaanyi ago muganda wange ag'omukulembeze asaze ekimu getwetaaga. Okay? Kakati enkuba yatonye omukwana abantu bagumulaze era ne ku lale kwennyini enkuba n'etonya abantu nga kwe bali tebaseguka n'ava mu motoka okudduka enkuba n'etonya nga bonna bali wamu. Kati yasuze embaale era nga bwe nkutegezeza bwe yasuze mu hotel nga bagenda kuba beeyongereko awo we basinzidde okugenda e Manafa ne Namisindwa gye bigenda okuggwera era tujja kuba tubikutuusaako essaawa yonna. Kaakati Salimu Sale mu kunnyonnyola ndowooza nsooke be yannyonnyodde na lwaki yabadde annyonnyola nga bwe nkutegeezezza nti Bobi Wine yajja kukyusa buli kimu na kuteeka buli kimu mu layini nti nga bonoga nti ennyumba omusingi baguzimba bubi kitegeezo gitereeza omusingi balina kugujjawo kumpi nyumba gijjawo ne baddamu ne basima omusingi ne baguzimba bulungi nga guli ku ango guli ku layini esobozesa ennyumba y'okubeera ng'eyimirirawo nga tekyamye. Kakati Bobi Wine kyobulabanga bamulabanga mulabe naddala abo abaali beerimbise mu opposition bamulabanga omulabe ebyaddala. Ndowooza nga sinakuwa katambi ka Bobi Wine yabadde ayogererako era sayidi zeeyo ku lwale emu gye yabaddeko Kibuku Butalejja mwabaddemu answers eziddamu General Salimu Sale kubanga answers za Bobi Wine bye byetaago era ebiremye NRM okutuukiriza ate NRM nga General Salimu Sale bw'atutegeeza kuba tugamba NRM katugambe Museveni ebimulemye okubeera ng'atuukiriza kubanga abantu bw'ababuuza bagamba ye tetubiraba ate General Salimu Sale yagamba nti Bobi Wine tategeera butegeezi Museveni mbu tategeera Musevenomics mbu tamutegeera mbu ideas za Museveni ez'ebyenfuna n'okubeera nga amala obwavu mu bantu okutransforminga eggwanga lino okuteekawo emirembe. In fact yagamba nti pulaani ya General Museveni mbu eri long term mbu erina okutwala ekiseera kineneko. Ndowooza we wava enjiri gye bagezako tuliisa nti Museveni mbu NRM yeetaaga emyaka 10 mbu kati yakavuga kaana we wava ebyo. Naye alright tusimbule tutandikire mu bigambo bya General Salimu Sale
kuba bino twagala tubive kumu ng'ali akatogo. Buli Munnayuganda waali yenna asobola ekirungi ky'omulembe guno ti munnange gwe oluba obyogera nga abaana bonna okwetooloola eggwanga n'ensi yonna abali mu diaspora abaliwa nga bava ku mutimbagano nga batandika okubeera nga babikuba mu ttooki. Kati bino bigambo bya General Salim Ssale era nga okusinziira ku Ssale yabadde ayanukula Bobi Wine. Bwe yali Nakaseke Bobi Wine wiiki ewedde yannyonnyola nga tutegeeza nti General Salim Ssale agamba nti yali kyaliwe era n'agamba nti ye yekka ali reasonable mu famire ya Museveni, kugamba ye muntu ayinza okulaba ebintu mu butuufu bwabyo mu first family. Era bw'atyo n'akuba omulanga nga bukuba agwolekeza eri General Salim Ssale awe mukulu we amagezi General Museveni ave mu buyinza nga yeesiimidde voluntarily, era n'alabula nti okulemera mu buyinza kiyinza okunyiiza bannansi ba citizens. Kakati munnange General Salim Ssale ayanukula Bobi Wine era nga ono jjukira nti ye presidential advisor mu bya defense ne security, ye muwi w'amagezi defense ne security. Ebyo ndoza biri mu Luganda, defense ne security teri atabitegeera. Kakati ono era nga bwe kiri nti takoma ku ekyo kyokka ate era muto wa General Museveni. Kakati bw'atyo ayanukula Bobi Wine. Bobi Wine ye ayogedde kyamwogeddeko, kati ayanukula Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP. Kati ye Salim Ssale agamba nti Bobi Wine tategeera General Museveni, tategeera pulaani ya General Museveni ey'ebyenfuna n'endowooza za General Museveni. Bobi Wine byatategeera, byabulamu okutegeera. Naye bwe bagamba nti Bobi Wine saagala gwe okirabe nga Bobi Wine, kuba Bobi Wine yakugamba nti njagala obeere buli omu, njagala obeere Bobi Wine, njagala obeere Bobi Wine buli w'obeera. Kakati kitegeeza nti butereevu naffe twambadde engatto za Robert Kyagulanyi Ssentamu nti kati naffe ffenna buli Munnayuganda waali afuuse Bobi Wine oba afuuse Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nti kati General Salim Ssale kitegeeza nti eddoboozi eri abantu nga liyise mu Bobi Wine n'ategeeza byategeeza, kuba buli Munnayuganda akkaanya n'ebyo byayogera Bobi Wine. Kakati Salim Ssale bw'ayanukula kitegeeza ayanukula ffe, kuba ffenna tuli baki ba Bobi Wine. Kakati munnange Salim Ssale bw'atyo ng'akola remarks ze in response to comments from Bobi Wine. Kakati munnange jjukira nti yamugambye akonvinsinge, yamusaba nga alina Kaseke amatize General Museveni aweeyo obuyinza mu mirembe. Kakati Salim Ssale agamba nti Bobi Wine alina okusooka okutwala obudde okutegeera nti okulambika kwa pulaani ya General Museveni ey'ekiseera ekiwanvu eri ebyenfuna by'eggwanga okusinga okwanguyirira okubeera nga alumbagana first family ya General Museveni. Okusinziira ku Ssale agamba nti nno ye kyayita Musevenomics, kugamba ebyenfuna mu style eya Museveni approach, okwaŋŋanga ebyenfuna, okugonza ebyenfuna mu style ya Museveni kyayita Musevenomics. Mbu bino si bya bufuzi byokka, nti tetubitwalira mu mbeera ya bya bufuzi yokka, wabula nti eno pulaani ey'ebyenfuna ejjudde era nga eno etunuulidde nnyo mu kubeera nga eteekawo obugagga naddala okuviira ddala ku ground oba ku grassroots, okukuuma ebyenfuna nga biri stable nga tebiyuugayuuga, okussa n'okuyamba bannayuganda okubeera nga bava mu mbeera
ey'okukola emmere ya leero okubeera nga bakola productive businesses. Ekyo ekyokulabirako yakiwa mu kulima kuva mu subsistence ogenda mu large scale, nti oleme kubeera ng'olimawo omuwogo ogwo waakulya na lumonde wabula ng'osobola n'okutundako, oba nti oleme kubeera ng'olundawo obubuzi bwo 2-3 obw'okuligiraawo wabula ogenda olunda embuzi oba ezivamu n'amata oba n'ezo eziyinza okutundibwa ssente ennyingi oba ente. Bwe bityo kyategeeza yali Museveni kyakola ki kyategeeza kye yali ategeeza okuva ku small scale ogenda ku large scale, small scale survival to productive business. Kaakati munnange ono atunnyonnyola dati Museveni amaze emyaka mingi ennyo nga ali mu kuzimba modo ye eno, era nga eno etudde ku ndowooza 9 ez'omuzinzi, 9 key ideas. Munnange nga muno oba ezimu ku ezo 9 mwe muli okubeera nga akyusa abantu aba wansi okuva ku nkola ey'okubeerawo nga tebafuna, okubeera nga nabo basobola okubaako ke bateeka eri ensawo, okubeera nga kigamba nga promotinga value addition, nga afa nnyo okulaba nga buli kintu ky'okola oba nga katugeze olinanga amata mu nte z'okama ng'osobola okuyiwa okukolamu nga yogati n'ebirala, ne bannayuganda okubeera nga nabo kennyini beeyongerako value bwensuubira. Katugeze mu kusoma, omuntu waba asomye ekyo kitwalye mu value addition, nti ne bwaba agenze wabweru w'eggwanga eyandibadde asaba omulimu gwonna oguliwo, mayi waliwo abantu abamu nga bumubuuza osobola kukola mulimu ki, gwonna ogujja, naye nga oli akulaga nti ndi musomesa ajjudde era n'empapula zange ziizino, ndi musawo ajjudde. Kitegeeza nti bwe twogera ku labor export, kitegeeza nti abantu abo babeera bateereddwako value addition. Nze bwe nkitegeera bwe ntyo. Kakati ng'atunnyonnyolera omwo naye byonna byonna nga bikunyonnyola olina okubeera nga era naawe obyozaamu bivungisaamu mu bwongo bwo nti bwe bityo bwe biri, kubanga akatambi ka Bobi Wine kagenda okuzannyira ng'abuuza abantu by'ababuuza nga nabo baddamu buli kimu bakkaanya naye ye kituufu. Kakati munnange nga bwe nkugambye nti ensonga ziri mu endo ez'omuzinzi Museveni mu pulaani ye eyo ey'emyaka emingi, oba essaawa eno we tuli yakagituuka mu kwota, oba atandika butandisa emyaka 40 nga baagala emirala oba 15 oba emirala 5 basobole okubeera nga batuukiriza. Nze naawe kakati munnange mulimu okulwanyisa enguzi mu pulaani ye ya Museveni. Salimu Ssale gy'agamba nti oba olyawo Bobi Wine tagitegeera. Mu pulogulaamu ya Museveni mulimu okulwanyisa enguzi, mulimu okakasa nti emirembe, peace and security bibukala mu ggwanga lyattu Uganda, okukosa n'okutumbula oba okuwagira private businesses. Akati wano saagala kuyitawo kubanga we wali ekinyusi nti oba olyawo abamu ku mmwe muyinza okuba nga si kyangu kubeera nga buli kintu kye bakuwa okiraba mu perspective ez'enjawulo. Ebiseera ebisinga obungi abantu bali one way, bo bali one way nga buli ky'omugamba nga ntugire kino tugire bweti olabye otya gw'olaba otya talina kwesalirawo kyobula nga abamu addawo nagamba Museveni yasobola Uganda. Omubuuza asobola mu ki? Nga kyobula abanze sironda nakulonda ajja yajja bwe batyo. Ne kati twagala Uganda erimu abantu abalabufu era abasobola okuvungisaamu ebintu oba okukola interpretation entuufu okusobola okutwala Uganda mu maaso. Naye ndowooza nga sinnaba kubeera nga ate nzivuunula bino n'okukakasa nti oba ddala bwe bityo bwe biri, ndowooza kansooke nkuwe akatambi ka Bobi Wine kano ng'abuuza abantu era ne byeyayogeddeko ebitontolo. Just a segment katono nnyo kubanga ayogedde bingi. Ne kati wano nkugambye bwe tutyo twabadde Kibuku Butalejja
side eyo munnange gye yabadde n'akola ebigambo n'ayogera ku bigambo bino. Kakati awo okusinziira ku ebyo bye nkunyonyodde sooka owulirize bino ate nkomewo tweyongereyo. People power, our power, NUP, everywhere. Hello, abantu bena Uganda mulio, banage je muli, banage sanyise nnyo balabako. Abantu bena Uganda, neza mutegera bulungi naye, yentani. Abantu bena Uganda kambabuze wano Museveni yali atuuseewo kakati nze ntuuseewo. Abantu bena Uganda tezo okuyita ku makubo amalungi naye nze sifaayo buli wamu ngenda kutuukawo ng'oluguudo lubi era nja kukomawo ng'oluguudo lulungi. Abantu bena Uganda obudde bugenze tugenda butalejja naye kambabulire kino gibadde emyaka 40 laba oluguudo lujja wano, emyaka 40 mwena mwali temunaba kuzaalibwa, emyaka 40 saawa zino wetwogerera abaana tebali ku ssomero, saawa zino abaana bonna batudde waka kubanga basomesa tebabasasula, abaana batudde waka kubanga sente zino okusomesa abaana bazikolamu birthday ya mutabani wa Museveni, abaana batudde waka kubanga sente zino okusomesa abaana bazibba bubbi. Njagala okubategeeza abantu bena Uganda, kati mumpulirize bulungi, manyi nti mutuwagira, manyi nti mwatuwa akalulu era manyi mugenda tuwa akalulu, naye ekindese wano njagala kubabuulira wa gye tugenda. Saagala jasi munonde nti twalonze Bobby gwe twagala, saagala jasi mugambe nti twalonze Bobby kyali waffe. Ne bannange tulina ekirooto, tulina pulaani, tulina ebintu bye twagala okukolera Uganda yonna, tulina bye twagala okukolera Eastern Uganda, tulina bye twagala okukolera mmwe abantu b'enna Uganda. Bannange tuli mu mwaka 2025, tuli mu mwaka 2025 naye njagala obabuulira mu abantu bano mulinga abali mu 1920. Maintenance Palace bano balina solar systems zonna bakubireko, balina solar systems zonna, balina ebyamasannyalaze, balina ebyamazzi byonna. Bw'oba olina ekizimbe ng'oyagala b'osobola okukikwasa basobola okubeera nga bakimaintaininga mu byamasannyalaze n'ebyamazzi, aba Maintenance Palace tobayitako. Balina buli kimu kye wali badde weetaaga, balina water heaters, balina water pumps, balina security lights, balina CCTV cameras n'ebirala ebikozesa solar okukosa ne solar systems gwe mu capacity gye wandibadde oyagala eba Maintenance Palace. Ate aba Hillside View Apartments bano balina ebisulo, waliko Entebbe Road, bw'otuuka e Namulanda, Kitende, Kajjansi, buuza ejjenyi ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu. Transport naddala mu abava ku airport wabwereere kasita obeera ng'obuukinze nabo. Ate Mukisa Transport Services bano nabo gye bali nnyo, balina emmotoka ez'okutambuza mu ggwanga lyonna. Bali ku 074M93273 074M93273. Aba Timo Property Consultants Limited bano bagoba ku nsonga z'ebyapa, kikulu nnyo goba ku nsonga z'ebyapa. Bw'oba oyagala abasobola okukikolerako mu ddakiika entono ennyo, oyagala kumanya ku kyapa ky'ogenda kugulako, bakubire mu ddakiika 10 bajja kuba bakubuulidde nti ekyapa ekyo kiriko caveat, kirimu ekiti ne bwe kiti. Beba Timo Property Consultants Limited ate nga badiringa mu nsonga z'ettaka. Wabula eri ekyapa balina construction company basobola okuzimbira ennyumba oba okuguza ennyumba eyaggwedda okuzimba. Dokita waali temufa birwadde era abantu bangi nnyo bazze wano nga bansiba ennamba ya dokita njikuwa buwi sigikodowalira. Munnange muleke kufana birwadde kansa n'ebirwadde ebirala gwe tokiwandowooza yakubiri nsaba wesaba ennamba ekyo nakikola nga bonus ku Uganda Atalagi kubanja gatubeere nga tuli balamu. Alright, kakati munnange Bobi Wine akunnyonnyodde naye abadde abuuza bantu
era ng'agezaako kubannyonnyola bye sisobola kubeera nga nkuddiramu naye mu by'owulidde era n'enziramu ya General Musale gye yabadde ayanukula nga alinga agamba nti tajja kusobola kuadvisinga mukulu we ku steppinga down kubanga nti future ya Uganda naddala mu byenfuna Museveni yagikwatiridde mu long term plan ye oba ya myaka emikajjukira nti emyaka 40 gye yakafugira Uganda naye General Musale yagamba nti Museveni aina long term kati kubaita okukwegezuwalizaako bana Uganda bayinza okukkiriza obbakwata obujega abamu kubanga era wakyali abagamba kakati munnange mu kunnyonnyola nti agamba nti Museveni atutte emyaka mingi ng'azimba modo ye eno Uganda kwesobola okubeera ng'etambulira era nga eno eri mu nsonga 9 ez'omuzinzi based on 9 key ideas omuli okubeera ng'akyusa embeera y'aba peasants omuntu owa wansi into income earners nti embeera yammwe alina okugikyusa mumulekeraawo okubeera awo nga bakireerese oba okukaaba obwavu musobole okubeera nga ne mumina kemukola ki kemwekwatira era nga mu kunnyonnyola yabinnyonnyodde kati gwe Munnayuganda kiri gy'oli okubeera nga osobola okutunuulira n'ogamba nti ddala mu butuufu emyaka 40 bantu bameka kubanga embeera eyongera kubeera mbi sente zeyongera kubula Museveni okufuna ku sente wano Uganda olina kusisinkana Museveni ne mutabani oba n'ogenda ewa muganda we sali musale n'otuuka eyo ne weegayirira n'ofukamira n'okola otya basobole okukutaasaayo oba ogenda osange Anita Among mu palamenti akuweeyo zaakuwa era buli muntu yenna yina afuna obuzibu mulaba njagala kusisinkana mu pulezidenti njagala kusisinkana nange bannemeseza okulaba babaira bakaaba kati ani Museveni agenda sisinkana bannayuganda bonna embeera yalibadde nti buli munnayuganda yandibadde bateekawo embeera emukkiriza okwetakulira naye embeera bw'ebanga teri favorable kitegeeza nti mu 9 key ideas ze boogerako eyo nfu kubanga ebalemye okuimplementinga ebalemye okuteekawo balemereddwa okuteekawo amakubo avenues abantu mwe basobola okubeera nga possibly bayitamu batetenkanya ne basobola okubaako ke beeteerawo ekyo kiganya kitegeeza nti it is going to be very impossible turning peasants into income earners nga ground teri leveled mu nsonga eyo kakati promoting value addition ekyo nakinyonyodde ndowooza kubanga bwe njogera ku value addition kiba kitegeeza nti si nga bwe nakunnyonnyodde nti kikoma wali kukubeera nti kati gweze gwe olina ente ezo okamamu amataago osobola okukolamu yogati n'ebirala okitegeera oba abamu okukola ze sausage n'ebirala okusinziira oba okukola cheese n'ebirala nti value addition yokka wabula gwe nga ggwe are you skilled enough okusoma kwo kwakugasa oba wayitirayo buyitizi kukula kubanga tukirabye nti General Museveni ku mulembe gwe abaana basoma mu wawa tebalinaawo quality gye bayinza kutuukako ng'abaasoma naga ati bannaye abo nno baasoma kubanga ffe tukimanyi bagamba ate nga kituufu nti n'abantu abaasoma mu biseera biri ebyedda ne baba tiyasoma nnyo oluzungu aba alufuuwa nnyo kale at least nekimwanguyiriza okubeera ng'asobola okukola ebintu birala n'agenda n'asuubulawa n'akola atya naye nga tetiyasoma kiri awo naye kati nakati abaana basoma mu UPE n'amaliriza P7 nga tamanyi tasobola na constructinga n'omuga nti wandiika wennyonnyoleko ebikukwatako tasobola okitegeera kati ekyo ne kibeera awo ekyo ndowooza buli omu akimanyi kakati value addition yalibadde etandikirako gwe balina okusooka okwongerako value osobole okubeera nga ddala mu butuufu bw'oba oyogera ne bakuteeka omuzindalo mu maaso kati nga bwendi wano oba bagukusuddeko obusuzi mu nnamawulire ne bagamba waayo tuwulira situation mu Uganda ng'ojja kukola analysis buli muntu agambe iya nga bw'olaba Nakinya
nti gosanga abantu kababe ba bloggers quality yaabwe niye Uganda olabe ye Uganda ya kibogwe gwe gende obulabe emiti ku mutimbagano bannakenge gye bamulungulamu ensonga muganda wange ngije bategeeramu ebintu ogende okwata kazino okateke mu wino wano ogende ne mu wino ow'ekkinya akatala kafanagana owino ak'ekkinya oteke omuzindalo mu maaso gaabwe olabe oluzungu lwe banaayogera nenge gye bannannyonnyolamu ebintu kitegeeza quality y'abali mu kutegeera ebintu oba oliawo nga babiyisa mu kubeera nti baabasomesa ate fuwa newaffe tuli wansi tuli ku mutindo gwa wansi Museveni akatufugira emyaka 40 kitegeeza waalinawo 0 mu value addition kakati fighting corruption ayogedde ku kulwanyisa enguzi kati ekyo nebese kinnyonnyola kubanga Museveni ye master w'okuwa enguzi osobola okulwanyisa ekintu gwe kennyini ky'oli n'olwanyisa ekintu ky'oli ayishua kubanga yensonga nakyo kiraba nti n'abo be yamentalinga okuva mu nsiko bamuzeeyi John Bikazoola bwe bajja okuimplementinga be yabasomesa mu nsiko ate baafuuka balabe be kubanga yali alimba tasobola ate ku preaching against ekintu kyali Museveni ali corrupt ye kennyini enguzi agala nogiregalayizinga mu mulaba wano bwe yagaba emiliyoni 10 ba Anita Among abasupportinga mu parliament nga tabagamba abantu basaba accountability yeje no Museveni abasindikira amaje kuba kugenda ku parliament kubanja accountability atera namu backing mu buli kimu kakati Museveni bwe tuba twogera ku bantu abali corrupt ye number 1 yakulira enguzi mu Uganda kubanga ayise emitendera gyonna beyond reasonable doubt ekyo buli muna Uganda akimanyi ensuring peace and security kakati ekyo nabagamba nti wane Uganda bwe bagamba peace and security babeera bategeeza kukuuma ntebe ya Museveni kyekitegeeza tekitegeeza kuuma mirembe gwe gy'oli kuba bannayuganda bangi bali mu makomera lwa byabufuzi eyo peace and security nayo tebali secuwa opposition eri secuwa no bannamwandu bamulekwa bangi nnyo kitegeeza ki oyogera ku value addition kati ate bano tewali asobola balabira bawere kiri bagenda kumaliza balonda scrap bali ku street bannamwandu ava kuona omusajja adda kwoli kubanga bawe mamukyankalanya kitegeeza nti bawe aligenda okuva mukomera ng'omukyala alina abaana abalala babiri oba basatu mu basajja ab'enjawulo nga kati ye omusajja ono kitegeeza nti baamuleka dde emabega omukyala ne bamutwala family zifudde family ye foundation eya value addition okitegeera bwe oyogera ku value addition mu ggwanga tosobola kubuuka family awo olina okutandika family ye government esooka omusajja kitegeeza nti gwe nga head oba omukyala katugeze single mother ye head wa family kitegeeza nti awo government wetandikira abaana we bajja empisa we bajja buli kimu oba banaasoma oba tebaasoma oba biki byonna bitandikira awo kati family wane Uganda zonna bazikola ki bazittattana oba okitegeera kakati awo bwe twogera ku supporting private businesses nabanyumizaako ne mbagamba nti bwe twali mu covid Hudu Hussein yali RCC wano e Kampala abasuubuzi baatuka ekiseera ne baagala okugenda mu kikuubo okujja ebintu byabwe nga bivundirayo mu maduuka Hudu Hussein mubaka wa Museveni n'abagaana nti bagenda kusaasanya covid naye nga yali just mmotoka katugeze box body eyingidde mu kikuubo oba ziringa nnyo oba 5 eziyingidde mu kikuubo nga zisobola okubeera spaced ne bagaa kale nannyini edduuka lino yasooka ono n'addako ne babooko amaduuka angaana kale twogera ku social distancing then abasomba ebintu ne bajja nebo ne basomba ne babiteeka mu mmotoka ne bitwala ne babitunda baleme kufiirwa naye abasajja abo baagaana ne baleka ebintu by'abantu ne bivundira mu kikuubo ne bivundira ddala nga batunula bati nga ekigendererwa kyali ki kugobamu baga nti kati kitegeeza baagala okufeezinga out abantu bave mu kikuubo baali balemeramu babakuba ekigo abagagga babagobe mu kikuubo era baakituukiriza kubanga bo bw'oyinza okulowooza ati nabo kyabakosa bo balina capital taggwayo kubanga we basena wanene bali ku nsulo muganda wange basena kakati gwenza okulowooza nti ndaba nabo byabakosa tebyabakosa kubanga ezo sente basobola okukita ne bivunda ne bongeramu ebirala bazoba nabo baba listinga nti ani naani yoyo munnaffe n'oli munnaffe bo ne babayise ne babongere capital omulala kubanga n'emisolo omuntu omuyaka kasa tebasasula gyegyemu nga bayingiza ebintu mu Uganda
erinnya lyo lirikola ki lirikuyimirira ku musolo gwokola ki gwosasula ebyo biriko bukakafu byenkola ki byenkugamba muganda wange katwogera ku supporting private businesses tukirabye abagagga nga bagwa wano ekampani tulaba abamu kati nga babyemuke kampani zaabwe zigudde olwokuba baafa so nga gavumenti esobola okubateerayo akabega ne babataasa ekizibu kye balimu abo ne batabafaako ate ne bayamba kampani endala n'ezabagwira kubanga owoolyawo ezabagwira zaabwe ne tulaba nga basaba supplementary budget mu parliament ne basupportinga companies eziba zirina obuzibu mu byensimbi nga balondobamu kakati yaera awo nawo zero kitegedde tebiriyo bya bulimba nti gino salimusali byayogera bya bulimba naye teweerabira nti akatego akaguddemu oli yakyogerera eriweero nakaseke n'akirekawo kati ye najja nanakokola ki okukyanukula mu ngeri ey'eki nti byayogera bana ye ayinza okuba ate bayiza we salimusali mugezi ayinza okubanga naye kubanga naye kennyini atugamba jjukira nti ono yakulira operation wealth creation atugamba naye kennyini nnyini lumu yagera n'abuuza mutowe mukulu we muganda we Museveni annyonnyole ebimu ku bintu bino some of these principles in detail abimunnyonnyole mu bulambulukufu naye General Museveni kye yakola yamurefaringa ku NRM Central Executive Committee SEC resolutions of 2018 ne delegates conference speech Museveni gye yakola 2 nga zonna zinombo zinnyonnyola Musevenomics nga backbone eya enkulaakulana ya Uganda ng'empagi luwaga ey'enkulaakulana eya Uganda kati Museveni naye kennyini mu kaseera ako nti bw'amubuuza amunnyonnyola ebintu bino mu bulambulukufu Museveni teyasobola munnyonnyola kati nze nsobola okugamba nti simply because ne Museveni si ye yabyewandiikira bwe kiba nti speech yali ayogera speech ate ngeri written kitegeeza nti baabimuwandiikira buwandiikizi naye kennyini okusobola olyawo bye yannyonnyola yesu tasobola bitegeera kiwanvu kiri awo tola yamugamba genda olabe amufaringa ku Central Executive Committee ya NRM resolutions 2018 ne delegates conference speech 2020 mbu byonna binnyonnyola Musevenomics nga backbone eya Uganda's development agenda bwatu bwa phrases ebimba siri mistaken kitegeera nti omuntu aso akunnyonnyola byayogera naga genda kitegeeza nti binnyonnyola binnyonnyola muyitiremu kuba ayagala binnyonnyola ku kino otegeeza ki kira naye nga tabitegeera kuba alaba tebiriiyo kati ndowooza General Salimusale naye naga nange gye yakola kuba kimanyi mugenda namwe mubiwulirize ate era Museveni yaddingana ebbanga lyonna naye ebikolwa bye ate tebireflectinga byayogera emyaka 40 kitegeero kakati General Salimusale nga bwe nkutegeezezza yagamba nti yatutegeeza nti enkulaakulana ya Uganda mu byenfuna okukosa emirembe okukosa n'enkyukakyuka ey'ebitundu ebyebyalo nga program ya gavumenti era n'atugamba nti nga bayita mu programs zaabwe kati nga Parish Development Model PDM nti bino byonna kitundu ku filosofe ya Museveni kitegeera nti ba critics abantu bo abanoonya ensobi bibatasobodde kutwala budde kutegeera abantu abanoonya ensobi batasobodde kutwala naye mu repoti ya IGG Betty Kamya yayogera ku Parish Development Model era ekituufu kiri nti we tuli wano mu Uganda there is no way omuntu gy'ayinza okubuuza bannayuganda engeri gye bafunye mu Parish Development Model n'ojja n'okiwanga ensonga n'ogamba n'okuba mu ngalo n'ogamba ya eyo mutuufu skimu yakwatayo baaba ne bagaggawadde bakuwa kakadde kamu bw'obanga obeera mu Uganda pozi nga tobeera mu Uganda muganda wange emiliyoni ya sente ogikuwa n'obaako kyokola nawulira Nabbanja alimba Museveni mbu abakyala b'omu butale just beetaaga yagamba beetaaga just 10,000 mbu okusavayivinga era
for survival. Nibe tuba tunoonya obugagga yadde omuntu okugaggawala talina tandika na kingi otandika n'ekitono naye mu Uganda it's almost next to impossible okutandika n'akantu akatono n'osucceedinga kubanga ground teri leveled. Kitegeera waliwo emiziziko mingi nnyo egikulemesa okutuuka ku kiri. Kiringa omwana omuwala ng'asoma omuzadde aba alina omulimu munene nnyo ogw'okumubuulira. Nina muwala wange wano ali mu senior 5 akola BCM naye last term yali andaga report card ye nga ali mu senior 5 ng'afunye mukaaga chemistry afunye nnya mathematics ne biology bayafuna mmeka naye nga senior 4 yagikola bulungi bayafuna okitegeera kati era nga mulaba muwala mwana mugezi kati nganze taata ubondaba wano naawe sebundi taata oyinza okugamba nti Uganda alabika amala googera kakati nga nina omugamba naye omwana oyo siwaba mashirayimu temuseka bizibu byaffe byabasajja naye emyaka mingi kati alina emyaka agenda mu Julaayi yaweza 18 mu Julaayi w'omwaka guno olaba bwe nkaddiye kakati nga nina okumugamba mwana wange olaba oli mwana mugezi era osobola okubeera ow'amaanyi kubanga teri okusoma si kyangu ate omuwala okusoma kiba kya miracle kitegeera naye ate tekitegeeza nti teri bawala basomye babakazi basomye bonna boolaba mu palamenti abo aboogera baasoma era y'ensonga lwaki baagumisa ne bafunamu kati naawe olina okubeera ngaabo kati nga nina okukola ki okumubuulirira ennyo okitegeera olw'ensonga nti ate ayinza okufuna obuzibu kuba basobola omubuzaabuza abasajja oba oli awo okitegeera kaakati wano mu Uganda njagala okubuulira nti okukola bizinesi neeyitamu emiziziko gy'osanga gifaanagana n'egy'omwana oyo omuwala gy'asanga abasajja bamukwana alina ebikemo bingi kakati emiziziko mingi ate nga gy'emiziziko giri gy'ababbi buli omu yeenoonyiza kiki ng'era bw'olaba omwana omuwala ti buli omu ayagala oba amwebakeko oba akole ki kati kale at least ye alina daddi we yenze oba ne mami we oba n'abala basobola omubuulirira ne ku ssomero naye bannayuganda tuli ffekka bwe tuti teri asobola kutuyamba tulina kwebuulirira ffekka ne twekamaana ffekka ne tukaaba ffekka kitegeeza ki kitegeeza tulina kwerwanako kujjawo emiziziko egyo tulina kujjawo system kyekitegeeza okitegeera kakati wano Uganda okukola bizinesi nabbanyanga bwe yali agamba nti 10,000 gikuyamba okukola buti muganda wange kati bo bakugamba eki nabo bajja kugamba banzimpe neeriire ku ezo bazimpe neeriire ku ezo akakadde tekana kigayinza kukola aka parish development model yes wali abasobola okukakozesa naye bagamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala kuba omuntu yali badde agamba kaŋŋende nimemu naye sizoni nga zimaze omumukuba kyokka ate ne bw'anaakungula yadde nga asobodde abadde successful n'afuna yields ennungi era still bagenda mugulira wansi naye nga waliwo abatwale bo ne batunda bataleka ensi yonna bo ne beeyoolera omusimbi ye wano aba afuuse muddu kakati ebyo kubinyonnyola oba oli awo biyinza okuba nga biwanvu muganda wange ekyo bulaba nga nkugambye nga ntandika emboozi eno nti twagala okubeera nga ebintu bino tubitunuulira mu butuufu bwabyo era nga tugeezako nnyo okulaba nga tubivungisa tuleme kubeera nga Jenosali Musale baagamba nti filosofe ya Museveni eyo nti ba critics tetubazitegeera mbu tebabitegeera mbu many do not understand many critics kitegeera kati ba critics nabo
muganda wange baba balinako we basinziira okuba nti tebajja bitegeera kubanga tebiba tebigatta kitegeera biba tebigatte kakati munnange bino nga bwe mbikugamba bw'obiwulidde Jerusalem Saliro nkubadde abigaana naye Bobi Wine annyonnyodde waggula ebitonotono just nkuwaddeko katono owulire ne John Museveni tatuukangayo eyo tebamumanyi abantu baayo tagendangayo enguudo mbi nnyo bali eyo balinga abeerabirwa okitegeera kale bwatyo yesale bino yabigaanye Bobi Wine byeyayogera Nakaseke ng'agamba nti obukulembeze bwa Museveni mbu bulambikiddwa oba butambulira mu vision buli guided by vision and long term planning not emotion and pressure okitegeera mbu ffe tubiteekamu obusungu ne pressure Museveni ye tatambulira ku ebyo Museveni atambulira ku peace ye anyweza ka peace ke wali and security akamukumira mu ntebe kati abasigadde mmwe ne mubeerawo nga mufa mwe mumanyi mbu baagala myaka mingiko okusinga ku gino bakatandika butandise emyaka 40 kakati munnange bwatyo ng'agamba nti abo abapapirira okubeera nga bajajinga Museveni nga tebasobodde kusoma approach ye engeri gyakwasaganya mu bintu mbu bamisinga oba balina kye batalaba kwegambe ekifaananyi ekinene ekyokukyusa Uganda mu lugendo lw'okugikyusa oba Uganda's transformation journey big picture eyo bagimisinga. Okay, sigenda kusooka wano kubanjogedde bingi tusigane mu mboozi zaffe eziddako naye muganda wange teweerabira protest vote 226 Mukama Katonda abakuume.